eno ye program Toli Mwavu tukwaniriza ku Bukedde TV ku machago na ku lwalero tukweyanza era tukwebaza okubera naffe mu kanyumiro kana ka Toli Mwavu mutwe gugwe Mwavu era tugenda kuba tugendedde paka saa 12:15 agenda kubeera wanjawulo agenda kubeera wa success agenda kubeera wa buwanguzi 2:15 n'ekintu kimu kyokka ekitulindiridde kwetabamu okwetabamu nga twetabamu na bwongo bwaffe ye success kitegeeza ki ebitaala okuta ogamba nti gundi eyi yatereera yatuuka ku kyeri ayagala yagenda mu bulamu bwe yali aloota obuloosi kibayita success okuwangula buli omu akutwala bulala era akulowoozaako bubwe okuwangula kisinziira waliwo abantu abagamba nti ye kasitaafu na obugagga abakati ali successful afunye obugagga alaba nga bamaze waliwo agamba nti eba mmotoka waliwo agamba nti giba mirembe ku mutima waliwo agamba kasita nkuza abaana bange bintu bingi buli omu kyasooka okugamba nti okubeera successful ne buli buwanguzi obwa buli ngeri bwonna oba owangudde ne bwe byegatta awamu okusinza kye wali oyagala bagamba nti musajja oyo yali successful nina ebintu ebitonotono tubeera tuli bawanguzi ebitonotono bwe tubigatta bye tuzze tuwangula ne tufuukira ddala abawanguzi abatuufu benyini kibayita success. Kakati ekisesa kiri kimu nti bye twogerako byonna bigezaako kunnyonnyola omuntu olina kukola ki okuwangula okubeera successful. Waliwo omujjo yaŋŋambye omwami yaŋŋambye statement yansanyusizza gyo yagambye nti ayinza okuba tamanyi kireeta bugagga naye amanyi ekiremesa okuleeta obugagga. Ekyo nakyo tujja kitunuulira kumpi biringanga byebimu naye abantu bonna beweegomba abantu bonna abaafuna bye baagala abali successful balina olugero lwe lumu lufaanagana nnyo n'abantu bonna abaasiraana nabo balina olugero lumu yenjawulo yokka wakati w'ebintu ebibiri. Abantu abaasiraana bataavaayo abataatuukiriza birooto byabwe balina olugero lwe lumu n'abaatuukiriza ebirooto byabwe nabo balina olugero lwe lumu. Si nsonga oba omu yali musuubuzi omulala wa poliisi omulala musawo muganda omulala muki nedda si nsonga ne baba n'olugero lumu. Na bano abatatuukiriza si nsonga oba omu member of parliament omulala oba ki omulala oba asuubulawa omulala oba dokita omulala yasoma omulala teyasoma nabo abaalemwa nabo balina olugero lumu. Ye point. Kati engero ezo bw'ojja ozigoberera weesanga ofuuse ekimu ku byo kyosazewo ofuuke. Pointi yange eri nti mwami mulala yaŋŋambye nti bw'oba oyagala okugenda mu maaso okuwangula kakasa nti okolera ddala ebyo ebyalema bano abaalemwa bye batya okukola gwe biba okola. Kubanga bano abalemeddwa kitegeeza bye batakoze osanga bye birimu omukisa osanga bye birimu essuubi bye batakoze bye bakoze bireke bw'oba obikoze bye bakoze ne balemwa gwe bikole mu ngeri ndala kikitegeeza kyenjogerako kati. Kakati enjawulo eri nti bwesanga abantu bonna abakulaakulanye balina story emu actually babeera opposite y'abano abalemeddwa. Omuntu alemeddwa omuntu asigalidde olugero lwe lwennyini ng'olukubisizaamu emirundi 10 gyenvuddeyo omuntu alemeddwa nga gyenvudde oyo mukubisizaamu emirundi 10 ye gyenvudde w'omuntu awangudde. Njagala ntegerekeke obuzibu bw'omuntu alemeddwa bwakuteera mu ddiirwawo lwaki yalemwa obukubisaamu emirundi 10 olyoka ofune obuzibu ono ayawangula bwe yayitamu era ng'otaddewo empaka gyenvudde ow'abaavu n'abagagga. Abagagga bawangula gyenvudde abagagga nabo babakubanga beeyisa batyo balowooza batyo singa si bagagga singa era nabo banyumya gyenvudde bwe bakwama. Buli kintu kyonna kyoyogerako ekikulemesezza n'omugagga kyayiseemu. Of course abagagga ab'enjawulo
kubanga ojagamba nti saasoma abagaga bangi nga tebasomye, ojagamba ndi muto bagaga bangi nga bato, ojagamba ndi mukadde bagaga bangi nga bazifunye mbukadde, ojagamba tebanjagala bagaga bangi tebabaagala, ojagamba sina connections bagaga bangi nabo nga tebazirina. Buli nsonga yonna gy'osobola okwekwasa lwaki oli mu mbeera eyo, zuulayo abagaga gwe batunulire bangi ng'ate bakusinga n'okuba obubi mu nsonga y'emu. Difference eriwa? Omu yatuula n'alannama, omulala yasigala osanga yeekulula paka bwe yava mu mbeera eyo. Toyina mukisa na gumu gwa kuwanika. Ye difference nti ono gwe weegomba teyawanika, gwe wawanika. Nkyogerako bulijjo naddala ku bayimbi, ntera kuwa ekyokulabirako ku Jose Chameleone, y'omu ku bayimbi abatotomufu n'abala bangi. Naye Chameleone kati alina oluyimba ndoza oluliko baluyita wale wale. Kati wakati wa wale wale yava ku badilisha, kati awo makati badilisha wale wale. Kati ekiri yawo Chameleone ayinza okuba yalemwa ennyimba 23 n'okusoba ezizze makati wa badilisha ne wale wale. Agenda okuleeta wale wale akwate ng'ennyimba 23 ziremye zitya. Agenda mu studio n'aluwandika ne bagamba nedda Chameleone yo si size yo, lukyuse wano n'alukyusa, kitegeeza alemeddwa omulundi ogusooka. Naddayo n'aluyimba ebidongo ne bitakwatagana, naddemu n'aluyimba buto, oluusi ne lugwera ddala ne bagamba teruzze. Oluusi abo banene abayimbi nga boolaba ba Geoffrey Lutaya, abayimbi ba David Lutalo, abayimbi ab'amaanyi mu Uganda mbamanyi, ennyimba ebbanga n'agezaako luno ne lutavaayo, endala ennyimba zijja n'okujja ne zijja ku marediyo n'amativi ne zitakwata. Naye nga ayimbye ennyimba nga 23 awo okufuna eno ennyimba ne zitakwata, naye nga musajja watu kafulu ataddemu amaanyi gonna ne akyalemeddwa okukwata. Abaali awo lumu ne lukola ki? Ne lukwata. Y'ensonga lwaki bagamba nti omuntu bw'akuba oluyimba lumu nga bali tamanyiddwa, najja n'akuba oluyimba lumu. Waliwo omwana yakuba oluyimba mu linaanu awo, kuba oluyimba awo bantu ne boogera bingi, tajja kuzzaako olulala biki, anaakulimbye era olulala ajja dduzzaako kubanga luno osigo walumuwa, n'olulala era ajja dduleeta era lujja kukwata bwe kibeera. Kati pointi yange nti omuntu atabeere muyimbi bw'amala okuba oluyimba lumu, luno ne lutavaayo abeera ku olwo paka. Nze nkola ku maradio, nkola kuno ku mativi, mbalaba bulijjo. Ono 2015 ninga abangi akayimba ka 2012, kayimba kange mwagana okakuba, kayimba kange sa kayimba ako kalungi oddemu kawulirizeemu, akayimba ne kafuuka akayimba kubanga ta moving on, tagenda mu maaso kumanya nti oluyimba lwagaana, kangende ndutereeze. Yenjawulo enjawulo yono noono Chameleone aba agudde emirundi mingi okusinga ono. Ono aba yakubaaka Chameleone nga yakuba 25 mu 25 ne kukwatako 2 oba 3. Ono luyimba lumu abanga agamba nti bwe mutali luzannya taliddamu kuyimba. Bantu babiri n'ebintu babiraba bulala. Ye point gye tuliko olwaleero. Chameleone akkiriza atereeze ng'ate yo register, ono atali sita tayagala dutereeza, alemerako n'alemerako oluyimba lulungi. Bagamba ti lwaze lulungi, nze bagamba lulungi, producer yangamba lulungi. Naye ate Chameleone bwe bamugamba nti si lulungi alutereeza. 2015 ekyo kitumalira ddala bulungi. Amazima gali nti interview wagigudde bugwi, wali tugisobola. Gyoyongera okwekwasa eddiini, kabira, butakwagala n'ebirala, balina abantu byabwe, tubimanyi bituufu, ssebo nnyabo bituufu. Naye kati katogenda kukola otya? Ebyo byonna tubimanyi. Gubanga mupiira defiri asalirizaamu akola atya, agaba penalty esali ntuufu, kaadi ye. Neffe twagala result esembayo, wanguddwa bakuwangudde. Defiri naye mubaliremu. Defiri mubaliremu naye ali muzanyo. Oba penalty ntuufu oba biki oba goolo tesaze line, beera mu sente oteebe. Ffe twagala kuwuliriza. 2015 kati ye point eyawula abo abantu ababiri agenda maaso n'asigalira nti ono ateekamu nnyo
alongoosa nasobola okuba nga agenda mu maaso. Kyekimufuula omunene gwe n'osigalira. 2015 tunakubeera late facing amazima, beera ne courage, tobuukirawo kulowooza. Bwe bagamba nti Innocent ogudde interview, basobola okuba ye amazima gali nti tebabadde fair gy'oli, amazima gali bakuyiikiriza oba tebasaze mbwenkanya, naye tokibuukirako kukitandikirako. Soko okkirizeeko nti osanga nasobezza wa wali obuzibu. Bizinesi bwe beeganye soko okkirizeeko nti egaanye, osanga ekibalo kyo kibulamu. Toyanguwa mangu genda conclusion nti waliwo akulemesa, waliwo akuloga. Sigambye tebiriyo, gyebiri nange mbimanyi. Ne point eri nti tobyanguyira bibuukira. Osanga waliwo kyotaakoze bulungi, lwe bivaayo nga weewaana bw'obaza ekibalo bizinesi neevaayo. Lwaki bwe bigaana olowooza si ye gwe, olowooza mulala yakunyiza epeesa, kubanga kuli lwasuubula byavaayo bulungi, kuli watula interview wagiyita mulimu n'okukola. Lwaki ku luno olowooza nti wateekwa okubeerawo? Lwaki gw'olowooza nti olina kuwangula buwanguzi buli kaseera? Lwaki olowooza abantu 10 be mbadde muvuganya nabo baagalako 3 toliiko? Lwaki olowooza nti wateekwa okubeerawo okukyankalanya? Bali abalala 7 obamanyi nnyo, omanyi biki bye bazzeemu. Ye point tusooke tubeere b'amazima. 2015 bino ebirala bijja kujja, ojja bigenda mu Sinatabu, nesooka okkirizeeko nti osanga obuzibu buva ku nze. Ye kibayita success, abantu okweyongerako, ayongeddeko oluyimba aluzzeemu n'ebirala. Muyimbi omu yaŋŋamba nti oluusi okuba album namba kuliko ennyimba 10 n'oteekako olw'ennyongeza, olw'ennyongeza ate ne lukwata, zino zonna ne zitakwata 10 zobadde okkiririzaamu. Bwe biba owangula entalo ezimu toziwangula, tosobola kuwangula buli lutalo, nedda owangulako ezimu enda n'ogenda mu maaso. 2015 kkiriza owangula entalo ennene zoba oteekamu amaanyi. Endala entalotale endala zireke, ozireke ezo entonotono. Omanyi lwaki bagamba nti Amerika nsi ya ddembe? Yeesonyiwa obusongasonga obutonotono tebuyingiramu. Walubi tayingiramu, n'ebireka econcentratinga ku bintu binene, kyegifuula ey'amaanyi. Era erowooza ku bintu binene, kyekigifuula ey'amaanyi. Era buli kaseera ekola teekamu amaanyi mu layini eyo. 2015 wo buli mu ngeri yonna ojja kufuna ky'oyagala. Kaboogere tekirina kikitegeeza, kabakole ki n'ojja kufuna ky'oyagala kasita oba ng'oli mumalirivu okukifuna. Ngenda kukoma wano leero, tujja kuba tuddenga n'enkya mu kanyumiro keekamu. Nkwagaliza olunaku olulungi. Obadde olaba pulogulaamu Toli Mwavu?